Omuntu wa wansi njagala obalamusaako baganda bange mwenna temuwangalira nina kengezaako okukola no kati nnyo nja kunsaasiramu kale. Alright, pato Uganda omuntu wa wansi mbalamusizaako baganda bange mwenna gye muwangalira kansubire muli bulungi nnyo. Essaawa ziri 2 zennyini ez'akawungezi ka leero East African Standard Time. Nyongera okubebazaako gyonna gye mutuusaako engalo manyi nabagenja kubeerawo ssaawa 2 ogeza kutereezaamu ne current state of affairs si ku nsonga ndala yonna, sirina nsonga endeese, si issues ezikwatagana ku bintu ebiri ewaffe e Kampala, naye ku nsonga ya muganda wange Kajubi Fred Lumbuye. Manyi gwe musinga okwagala okulaba kuliko agamba volume simanyi oba eri very clear, simanyi oba sound eri very clear, ne mujja kuba muntegeeza. Amugye baleko gyonna gye mutuusaako engalo baganda bange mwenna. Pato Uganda once again omuntu wa wansi nyongera okwebaza emirimu gye mutuusaako engalo. Bannayuganda abawangalira bitundu ebyenjawulo byonna, bannayuganda abali ewaka, bannayuganda abali mu side eno eza Europe, abali mu Southern America, abali mu America, Canada, bannayuganda audience enene eri mu Middle East, bannayuganda abali mu Asia, bannayuganda abali Austria, bannayuganda abali Juba mu Sudan, bannayuganda abali Kenya, bannayuganda abali mu Northern Uganda, Acholi sub-region, bannayuganda tusaane tuddako eno mu Eastern region, Busoga, abaana b'e Busoga mwenna mukobaki baganda bange, abaana b'Embale Wanyala naabi, abaana b'e Buganda musibye mutya baganda bange mwenna. Kansubire muli bulungi, essanyu lyatubuganye dda nga bulijjo. Muganda wammwe, mukwano gwammwe, mukama waffe head teacher yamaze dda okuba nga mu kizimbe mwali. Nyongera okubebazaako gyonna gye mutuusaako engalo. Nja kuba ntuukawo ku nsonga ezo, ngenda kwogera ku current state of affairs eziriwo ssaawa zino. Manyi mwebuuza ebibuuzo bingi, manyi bingi ebitambula, so kyekyo lwaki nzize ngezeeko okuba nga mbaako ensonga zengezaako okulaba nga nzitaanye. Manyi ekibuuzo ekisinga obukulu teacher aluwa kyekibuuzo ekisinga okubeera mu kamwa kammwe ne mu bantu abangi. Manyi kye musinga okwagala okumanya, ne tugenda kubitanyatanyaamu, then mujja kusula nga mutegedde mbeera ki eriwo. Mbeebazaako mwenna gye muli nga message bwetambula. Manyi abaseera temwagala nakundabako wano lwebadayamu nga pato okolya ku underground, ate bambala kuga kolya ku underground ali ne muŋŋamba ate jangu otuwe ki ekiriwo nga munjagala nnyo ebiseera ebyo, naye kati manyi temwagala kundabako, mwina face endala gye mwagala okola. Si mutima mubi, in very very good faith. So abaana b'e Dubai mwenna, abaana mu Middle East, Saudi Arabia, Qatar, mwebale gye mutuusaako engalo, mwebale kwagala musomesa UAE yonna chapter yeeyo, ne bana Uganda mwenna bitundu ebyenjawulo, mwebale gyonna gye mutuusaako engalo. So nja kutandikirawo once again. Tugenda kukwata ku nsonga ez'enjawulo n'okuba current state of affairs eziriwo naddala ku nsonga ya muganda wange Kajubi Fred Lumbuye. Bingi ebitambula, bingi ebiwulirwa, ne tujja kubaako ensonga zetutaanya maaso awo gye bujja. Nyongera okubeebaza baganda bange mwenna, mwebale kubanga mutuuka mpola mpola. Mumanyi mwenna gye tuvudde, nja kubazaako mabega katono, manyi gye twatandikira, mu bizibu bye twatandikiramu ennaku ziri ndowooza okuva ennaku z'omwezi nga 4 omwezi myezi nga 3 emabega we bakwata muganda wange Fred. Mumanyi akatabanguko ke twalimu okumala omwezi mulamba nga tetumanyi wa waali. Mumanyi olunaku olwali olw'omukaaga olwa wiiki eyasooka, ensi yagwamu ensasagge, ensi yagwa eddalu, ensi yazirana, ensi abantu baafa olw'omukaaga olwo. Omuwumba tuutu oli emu ng'ayisa statement ez'ekisiru. Mumanyi akatabanguko ke twalimu, abantu baazirika, pressure zibadde waggulu, ensi ebadde yafa. Ebyo nabigambyeko muganda wange Fred, ensi ebadde yafa. Abantu badde basobola kutebuuka okumala emyezi almost kati 3, twali tuyingira emyezi 3. The truth of the matter, ensi ebadde yafa, abantu baali bafa dda. Abantu badde batambulanga mirambo gitambula. So manyi wonna we tuyise settlements ezibadde zikolebwa, ne tuyiba n'okunoonya wano, ne tuyiba n'okunoonya wali, ne tuyiba n'okuddukana wano, naye Katonda aba mulungi nti ebintu ebimu ebisinga byonna byapeninga mu budde bwabyo obutuufu. Ebintu ebimu bibaawo mu budde bwabwo nga bituuse okubeerawo. So twebaza Katonda nti ebbanga lino lyonna erikunukkiriza mu myezi 3 muganda ffe Kajubi Fred Lumbuye, muganda wammwe omwagala w'abangi, nti we twogera ssaawa zino ali wabweru w'emitayimbwa.
ensonga eyo ngenda kuba ngittaanya nnyo sagala muntu yenna asubwe. So we tuyise mumanyiiwo we twasookera ddala olutalo olwasooka okulwana okulaba nga muganda waffe tunula waali bingi ebyali biyitiŋŋana ne mbagamba nti slogan eyange mugimanyi twogera tetugamba nti time is the best judge. Obudde butuuka amazima ne gavaayo nti ebintu bingi ebiyinza okuyitiŋŋana twali mu katabanguka ak'ekika ekyawaggulu tensioni gye twalimu abannayuganda bonna bitundu ebyenjawulo n'abantu abaagala enkyukakyuka mu bitundu byonna ebyenjawulo. Ebbeekulo neekubwa bu media bwa Uganda ne bwogera ebintu bingi nnyo wabula okuva olunaku lwajjo bonna ndaba busirise weebuti bwakuba nnyo embeekuulo nga muganda nga akwatiddwa tensioni gye twalimu okuyiriba wano ne wali naye saawa zino bwenjogera bonna bwasirise dda ne weebuuza buli ludda w'essaawa zino. Njogera bino nga we tusettinga ground naye njogera okwebaza omukutu gwa DW Africa gubadde at the forefront from day one. Omukutu gwa DW Africa mugende mu following gubadde at the forefront. There is no any single media reporting ensonga za Kajubi Fred osinga mukutu gwa DW ndowooza mukutu gwa Bajamani if I'm not mistaken. Mukutu gwa Bajamani ogwo gwe gubadde at the forefront okureportinga ensonga ya muganda waffe Kajubi Fred. Baatukubira from day one nga yakawambibwa ne bagezaako okuttanya ensonga ne wali ne bagezaako okuengaginga embasa ya wano eya Uganda ne bagezaako okuengaginga bakama baffe ab'e Kampala ne bagezaako okuengaginga Nup Secretariat ne bagezaako okuengaginga Council Muwada. Omukutu gwa DW Africa gubadde at the forefront okufollowinga ensonga za muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye era nga ne wenjogera ssaawa zino gugezaako okureportinga ensonga nga we zitambula mu areas ez'enjawulo naki ekiriwo ku nsonga ya muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye. So twebaza omukulu gwa DW Africa ogwo mwongere ogufollowinga kati buno obukutukutukutukutukutu bonna obw'e Kampala obwali bukuba jejerebu obwa entertainment kuba political shows articles eza media mwali mukola jejerebu mungi. Where are you right now? Where are you? Bwali bwogana nnyo nga tuli ku tension ebiseera ebyo kati bonna bwasirise weebuti mukimanyi vacuum ebaddewo. We can appreciate the current political environment na ne kibadde mu media industry wabaddewo vacuum generally bloggers we can appreciate that, we can recognize that wabaddewo vacuum naye kyemanyi very soon vacuum eyo egenda kuba evaayo. Wabadde tubadde n'embeekulo nyingi tubadde disorganized wano ne wali si mu bubi, sometimes out of ignorance, sometimes out of influence or out of love. Bintu bingi badde factors badde nyingi ku ground naye Mukama Katonda atuyambye nga bwe nabagamba time is the best judge. Obudde butuuka amazima ne gavaayo twali ku tension nnyo mumanyi ensonga zino engeri gye zitambudde baganda bange from day one. It is not the time to blaming ono naye essaawa zino Katonda yatutuusizza wano kirungi nnyo. Katonda yabadde mwene ensonga atuyambye nnyo okutuuka wano wetuli. At least we can see light at the end of the tunnel. It has been a real struggle nga wengendo bagamba nabaga tugenda kwembakinga ku cause eno not until the last minute okutuuka Fred nga ari free. Kyenjagala bagamba nti ngenda kuba current state of affairs mu dakiika nga 3 okuva kati nja kuba mbadduka ngenda kubeera very brief sagala bamalira budde. Then muganda wange tabalaba naye abalengera tabalaba naye abalengera kwali ajja kuba abawuliriza. Tujja kuyisa wakasimu maaso tujja kuba neka open roof discussion oyisewo message yo eri mukama wange ajja kuba agifuna kuba nfunye complaints nyingi omusajja ayogereko naffe kino ate kiri naye ebyo byonna tugenda kuba tuja addressinga akawungeezi ka leero. So nyongero bebazaako abannayuganda mwena irrespective of the age, irrespective of the gender, irrespective of the political status, yonna gye muwangalira bitundu ebyenjawulo. Nkiddamu njagala okwebaza abannayuganda mwena n'abantu abaagala enkyukakyuka, n'abantu abaagala His Excellency Oba Kyagulanyi Ssentamu, n'abantu abaagaliza Uganda ebirungi, wamu n'abantu abaagala muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye. Omulimu gwe mukoze from day one. Nyongero bebaza tekibadde kyangu. Bannayuganda abawangalira mu diaspora community yonna in general, bannayuganda abawangalira mu ggwanga lya America, Canada, Southern continent ya America yonna wansaawo, ogende mu Asia group yonna nga twawuddemu abali e Japan, abali South Korea, abali e Singapore, bannayuganda abali Austria, bannayuganda mwenna abali ku lukalo lwa Europe
mwena bali Sweden, simatuli Denmark, simatuli Switzerland, simatuli Belgium, simatuli Uingereza, simatuli Ireland, simatuli Netherlands. Bana Uganda mwena community. Ngende ku baganda baffe audience nene nnyo esinga okuba omulanga ba tiktokers abakikuba mu areas ezenjawulo abali mu Middle East, abana ba Middle East, bakadama basekadama group yaffe yonna community yonna si mu bubi. Mwena abali mu Buwalabu awo kyombe kya Buwalabu, abali mu Middle East, abali Qatar, abali mu Saudi Arabia, mwena baganda bange, abali Oman, Doka, mwena tubebaza ennyo. Bana baganda bali mu Austria, nenzikirira mu maserengeta aga Africa. Nyina tandika baganda bange. Banaganda bali mu Algeria, abali Cairo, abali mu Western Africa, abali mu Central African Republic, abali Congo Brazzaville. Bana Uganda mwena kirira ko wanseri abali abana be South Africa, nchiddamu abana be South Africa, Johannesburg, abana be abali Southern Sudan. Bana Uganda bali mu Sudan y'omambuka, abali Ethiopia, abali Somalia, across the globe. Finally, bana Uganda bali mu mbeere y'okunyigirizibwa abali mu ggwanga lyaffe erye Uganda ewaka. Nyongero bebaza ennyo irrespective of the age, whether mukadde, whether muvubuka, whether mwana muto, irrespective of the gender, mukyala oba mwami, mwena bana Uganda bagaliza Uganda ebirungi. Abana be Busoga, abana be Mbale, abana bo mu Acholi, abana bo mu Western Uganda, abana bo mu Northern Uganda, abana bo mu Central. Cause eno ebadde collective effort, ebadde collective responsibility. There is no single individual ayinza owuninga nagamba yavuze ekintu kya Kajubi Fred okukituusawo wekiri. Bana Uganda mwena twongera bebaza irrespective of the age, irrespective of the gender, irrespective of the tribe. Twebaza nnyo okubanga muvuze ekintu kino okukituusa wano wekiri. Then categorically ngenda tuuka ku nsonga ya muganda wange, nyongera okwebaza abaana ba diaspora community mwenna okuyimirira wamu naffe. Muganda waffe mukimanyi ali mu diaspora community. Nyongera bebaza okubanga ensonga eno mbadde at the forefront okulanga mutuwa support yonna. Mumanyi omulango ogwakubwa ku byaliwo okusooka, ne muyiwawo omubiri financially, ne muyiwawo omubiri mu area yonna, guidance ne mutuyambako okulaba nga tutuuka wano wetuli. So nyongera okwebaza diaspora community yonna gye muli, abali mu Middle East, abali mu Europe, abali mu America, sijja kudda diaspora, nabali mu Africa. It is a diaspora community as long as you're outside the boundaries of Uganda. Nyongera bebaza baganda bange mwenna, era ye message zenjija ewa muganda wange Kajubi Fred Lumbuye, mwena abebaza kuba akimanyi ekibadde kigenda mu maaso, ali mu kufollowing ebintu nga bibadde bitambula. Mwenna diaspora community nyongera bebaza, Mukama Katonda abatuwere nnyo omukisa, temujjangu okwo. Solidarity de mulaze, solidarity gye mwogera okulaga abaana b'e Kampala nga mbayirawo omubiri, ba political prisoners bonna, kubanga Lumbuye is a one of many prisoners who are being persecuted politically. So mwebale kubeerawo baganda bange mwenna diaspora community. Mukama Katonda abatuwere nnyo omukisa. Mubadde mukuba amasimu, mubadde mubuuza, mubadde too much concerned. Manya bakyala bangi abagwadde eddalu, manya bakyala bangi nga bakadde pressure zaakugwadda. Ensonga ya Kajubi Fred tebaddeeko mwana, tebaddeeko mukadde. So tubebaza nnyo baganda baffe mwenna aba diaspora community irrespective of where you are. Mukama Katonda abatuwere nnyo omukisa. Ne ngenda ku group endala ba Twitter warriors. Bana bakyankalanya social media, Facebook, social media yo mwaji kyankalanya. The moment we twali mu katabangu kwa kasooka ne tusharinga official accounts za wano, omukulembeze wa wano omukulembeze Endogan, type receipt Endogan, muntu akozesa kyo social media almost week in week out abeera ku social media account yeri official nga streaming. Naye twalinga tu followinga nga basajja beebuuzanga every single stream gye yakolanga nga comments eziriko kasitwa twabawa official accounts ezawa nezo ku social media, ezoku Twitter, ezoku Facebook, over 60% nga mwa balumba nga temugenze kulaba wabula teekayo ensonga ya muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye n'okuteekayo koze eno okulabanga anwa. So mwebale nnyo ba Twitter warriors aba pushing ekintu kino ku international organizations ezenjalo official accounts page zaabwe, eza social media, eza UN, Amnesty International, simanya take police, simanya Endogan, simanya ministry internal
Ministry of Internal Affairs, Ministry of Foreign Affairs, ono mugwange lya take mwenna ba Twitter warriors, ba Facebook warriors, ababaddewo okuba ekintu kino from day one. Ye message jenje wa muganda wange Kajubi Fred Lumbuye abebaza nnyo mwebale ddala omutima ogwo gwe mutima gutwagala okutambula nagwo ye solide gye twagala okutambula nayo kubanga Fred Lumbuye is a one. Fred Lumbuye akola representation ey'abantu abangi ennyo abali mu kulotingira mu makomera ye tebalina musango gonna naye ng'ebisango ebateereddwako biri just implicated nga si bigambo bituufu. So group eyo naye eri awo ey'abaana ba Twitter, ey'abaana ba Facebook, ey'abaana ba YouTube. Kakuba ba YouTube twafunamu obuzibu omwana akubako omutwe muganda wange. Omwana asooka nakubawo omutwe oguli awo n'ogamba naye ate bino nabyogedde ddi nga tebiriiyo. Nakubawo omutwe paro kino nakubawo omutwe Lumbuye kino ate balooya bakoze kino naye mwenna nabagambye abo babikola out of love, out of influence, out of feelings, out of emotions, out of ignorance, factors nyingi naye twebaza nnyo baganda baffe. So ensonga etonga obukulu ngenda gituukako nkyayisaawo kano ne kali nga baganda bange balaba. Baganda bange mwena bakubya amasimu twatuuka wano nga ku buli ministry gy'otuukako eri concerned, genda ku embassy, genda ku police, genda ku bitongole by'amagye, genda ku Ministry of Internal Affairs, genda ku Ministry of Foreign Affairs, buli wonna mu masimu muzikuba internet muzikuba abantu babuuza omuntu gwe tudiringa naye ono ani gwe boogerako. Kati nate kye mutamanyi wano erinnya lya Fred Lumbuye buli wayogeranga n'otuuka nga toliddamu nga buli wootuuka essimu ze mwakubanga nga bantu beebuuza kati nga bamuyita nga erinnya libasawuninga obulungi libapronouncing obulungi bapronouncing Fred bamuyita Fred Lumbuye, Fred Lumbuye Uganda, Fred Lumbuye Uganda, Fred Lumbuye Uganda, Fred Lumbuye nga bamuyita Lumbuye buli wootuuka wetubadde tutuuka. Abaana baakuba amasimu week in week out. Lwaki ngamba nti no single person can own this cause. It has been collective responsibility, it has been collective effort. Kitwaki tubeebaza mwenna ye message eva ewa muganda wange Kajubi Fred Lumbuye. Mwakuba amasimu ku bitebe bya wano byonna abaana bateekamu ssente nga buli wootuuka the moment you mention a name fatubagamba Fred Lumbuye bali abawali nga bawasoma Fred Lumbuye, Fred Lumbuye, Fred Lumbuye, Fred Lumbuye Uganda, Fred Lumbuye Uganda nga twaliddamu. So eyo group eri awo bateekamu akasente kamufu okuba international calls n'okuteeka pressure ku government ya wano ministry n'ebitongole ebyenjawulo. Kyekyo lwaki tuli wano wetuli olunaku lwaleero. Category endala ye category mwakuba okutuuka ku Interpol eyawano twatuukako ku Interpol eyawano ne bagamba naye ani ono gwe banoonya nga buli omu yeebuuza Fred Lumbuye bakozesa Fred Lumbuye bo nga bamuyita Fred Lumbuye. Naye masimu ago ge mwateekangamu tweet ezo ze mwakolanga ne comments ze mwateekanga ku official pages ez'enjawulo. So mwebale nnyo mwebalire ddala baganda bange badde bakivuga financially okuyambako family ewaka okuyambako abantu ab'enjawulo mwenna in your own capacity. Mwekimanyi omulange gwakubira initial processes zetwalimu sente zaali zeetaagisibwa ne muzisonda ne zigenda bakama baffe era mu konkushua zikyaliyo chapters ez'enjawulo manyi mwakola facilitation mwawulira omulanga ne muddukirawo ennaku tezaawera 3 nga amount gye baali beetaaga lyefuniddwa naye byali mwali mu following dynamics ezaaliwo konkushua sente ezo zikyaliwo. So n'abakwata mu nsawo ne muteekayo sente ezo bitundu ebyenjawulo mwenna mwebale nnyo mu chapters ez'enjawulo n'aku accounts ez'enjawulo konkushua sente ezo zikyaliwo mwebale nnyo abakifacilitating financially nadde bayiwawo omubiri wansi ne wairo oli n'agamba pato mugendewo omusajja n'agamba nti kwatayo akatunda mwenna nadde bayambako famire ya muganda wange abeebaliza ddala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala. Kati ate waliwo gurupu endala eyo kabaka emu ku gye bagamba nti emu ku moves strategy ezisinza okucreatingawo impact ennene nnyo yatuuka n'okunoonyesaako wano ye strategy gye mwakola okugenda ku demonstrations ez'enjawulo. Abaana balumba consulate, amasimu gayingirangamu wano okuva ku consulate ez'enjawulo eza Europe okuva mu US, consulate za ttaka ez'enjawulo ne muziteekako akazito. Eyo group yakola impact nnene nnyo nkiddamu yakola impact nnene nnyo ku nsonga z'okununula muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye. Mukimanyi nabagamba essimu yange banoonyaako wano poliisi ng'egamba za mobilizing abantu okugenda ku consulates ez'enjawulo. So abantu mwenna bateekawo demonstrations ku bitundu ebyenjawulo naddala ku consulate za ttake twongera obbeebaza mwebale okukola omulimu omulungi ennyo mwateekawo impact eri positive ennene nnyo
ku nsonga z'okununula muganda wange Kajubi Fred kuba abantu bayibuuzanga ddala ani ono gwe tulina, ani ono gwe tunoonya, musajja ki ono, ku masimu agava ku consults ez'enjawulo okutuuka wano. N'erinnya limwateekangako eri omusajja oli gwe saagala kwogera yatuuka n'andeetera obuzibu, musajja gwe beerimineetingira wano yasooka n'asooka otuleetera obuzibu oyo gwe mwateekangako ne muluma ne mugamba ngaye mwakikola oli, temukikola ono. So mwena gurupu eyo eyabadde demonstrators abalumba concerts ez'enjawulo mu nsi yonna, tekyali mu America yokka, tekyali mu Europe mwokka, mu continents zonna, Southern America, Europe, abali mu side za Asia, abali mu Africa, abaana be South Africa, yonna across the globe abateekawo impact, abacreatingawo embeera ku consulate za ttaka ez'enjawulo. Baganda bange mwenna tubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala, Mukama Katonda abatuweere nnyo omukisa. Musobola obatagingamu abo abantu bammwe mubamanyi abadde bakola omulimu guno ogw'enjawulo, mubamanyi ku Twitter, mu diaspora community, ku consulates ez'enjawulo. Mukama Katonda abadde mwesigwa, Mukama Katonda abatuweere nnyo omukisa. Muganda wange ali so proud gye muli, yagambye nzaani, naye yadde yeebuuzaamu ng'agamba ddala nzaani atuusa ku kino, nzaani ateeka ensi ku bunkenke, nzaani ateeka eggwanga take erina ba refugees abayingira obukadde 5, yensi esinga ba refugees abangi, ateeka eggwanga take eririna economy ezitowa almost $800 billion, eri close to $1 trillion. Nzaani ateeka eggwanga ttake erisinga abantu abangi mu Bulaaya, lirina obukadde bw'abantu obwagala okuyingira obukadde 95. Nzaani ayiteeka ku bunkeeke nga yeebuuza nzaani, naye si muntu mulala yenna. Maanyi gammwe baganda bange, mmwe ababaddewo okutuyambako. Mukama Katonda abatuweere nnyo omukisa. So eyo gurupu ndala. Ndezi group ezisembayo bbiri nga ngenda ku status eriwo, tovaako status eriwo esinga obukulu. Group eyokubiri group abadde batuwa guidance. Ezimu zibadde zibatse nnyango zakugira omuntu nakubye nagamba kino odduke wano okola kino patu mukole kino. Legal guidance ate mu kino wano mukole wekiti. Mwebale nnyo baganda baffe, ng'ebimu bisoboka ebimu obuliza ddala nga tebiri applicable. That is the reality. Omuntu agamba ng'okirabira ddala in your own boundaries nga tekiri applicable, naye nga tulina kyakukola n'owuliriza nemanya ebisoboka n'ebitasoboka, ebisoboka ne mugeza Katonda abayamba n'ebigenda mu maaso, then proceeding. Namwe abadde batuwa guidance, eririgo counseling, abalina amagezi batuyambyeko. Mukama Katonda abatuweere omukisa ogu tali gwa buyinike. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Gurupu esembayo yeyaba critique. Omanyi omuntu yenna critiquing ebintu by'okola naye oluusi akuyambako. Omuntu waliwo abakuba n'asooka akubira essimu n'akuwalabula n'akuvumavuma ne wali naga kino naye tuwuliriza. Sometimes abantu tebakikola mu bubi, bakikola mu good faith. Oli n'akuvuma nga lwakwagala nga nabanga talina kyokoze, nga uli omusajja ayagala mulabako, si mu bubi. Si mu bubi. Nabo batuyambyeko nti omuntu bacritique nabo bayambako. Sometimes wakwalabula n'akutwala saketi ogaba nange kankole nnyo omusajja aveeyo kole kye nnina okukola, maybe omuproving wrong oba omuproving right. So ne bacritique mwenna namwe mutuyambyeko in one way or the other. Abamu bakikola si mu bubi, mu bulungi, olwakwagala okunyina feelings ennyingi. So that is why we are not blaming any single individual. Mukama Katonda abatuweere nnyo ddala omukisa. Ntandise ne message of appreciation nkiddamu kozi y'okununula muganda waffe Kajubi Fred Lumbuye wetuli essaawa ya leero. I can't own up. Teri muntu yenna ayinza gimonopolizing mbu yagivuze. It has been collective responsibility. It has been collective effort. Twalinamu obukuubagano wano ne wali ne mbamu kukonagana ne mbamu enkokola ne mbamu biki byonna, naye mukozi yonna bibawo nga mbitegeera. Mukama Katonda n'atuyamba nti at the end of the day goal gye twali twagala okwachivinga ne tumaliriza ne tumanga. Kati nga muganda ne watera okugamba video entuufu ketandike. Si wano ku nsonga ndala yonna, ndi ku nsonga ya muganda wange Kajubi Fred Lumbuye. Naye nga sineeyongerayo, kasooke nebaza abantu balala babiri bokka benjo mentioninga amanya wano mweno video ya leero. Ye muganda wange mukulu wange, mukama wange, Kanso Muwadanku Nnyingi, olw'omulimu gwakoze from day one. Tubadde naye mukimanyi ya bouncing on emirundi 2. Yasooka ogwasooka mu efforts z'okununula muganda waffe n'abula, n'akomawo ogwokubiri n'abouncing back, naye up to now agezaako n'engaginga embassies ez'enjawulo, organizations ez'enjawulo okubanga nti ye foreign shadow minister e Uganda. Akoze engagements ez'enjawulo mu diplomatic relations okulanga muganda waffe anunulwa omuno okulaba nga afuna eddembe ng'omuntu. So Kanso Muwadanku Nnyingi nyongera okwebaza. Ne Kanso wa Mary once in a while twaliko naye wano. Muganda waffe oyo tali bulungi nnyo, alumizibwa manyi ebyamutuukako, abadde mu USA ku treatment. Mwongere muteeka mu ssaala. Kanso wa Mary Anthony
Mukama Katonda amuyambe amuyise mu mbeera gy'alimu. So we salute you. Finally, kasiragera ku video ya leero mpa salute mukama wange. Mpa salute atali muntu omulala yenna wabula His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze omulonde. Sijja kumwogerako bingi naye salute omukulembeze omulonde, omukulembeze ow'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu. Akasewo kano ketulina abangayo kyalina okumanya abangayo mu ango zonna. Mukama Katonda akutuwere nnyo omukisa, tumanye eggwanga eryo ogenda kutuvuga otutuuse mu nsi ensuubize. So ate lwadde okwesitinga obudde bwonna awo mba nvuddewo video entuufu ketandike. Mungana we Kajubi Fred nagamba ebintu bingi mbadde naawe bange teripanvu nnyo naye ebintu bingi gye mmanyiko oli olaba bikyannemye okuyigirako n'obudde naye obudde kati natandise obukwata badde sikwatanga budde naye kati ensonga y'obudde yo nkuyigirako zibanga ddezinga ziwera 2 ng'otandika kati nange ngezaawo okulaba nga obudde mbukwata. So baganda bange mwebale nnyo ebyabaddewo mwabitegedde ennaku 2 emabega. Mukama Katonda twafuna amawulire nali nsiibyeyo muganda wange nabagamba byonna bye mbagamba wano waali kinalimbalimba kyonna kyoba kyenabalimba oba kyenakola nkya ajja clarifyinga ne nabagamba mazima gabaako obudde bwago. Tubadde ndowooza tumaze wiiki nnamba nga tubeerayo muganda waffe wabadde ali nga tukampinga we tukomawo naye ku lunaku lwabadde leero lwakusatu lwadde lwakubiri lwabadde lwa Monday twadde tusiibyeyo mba nakakomawo nga twakawummulamu ndoza yadde essaawa ng'emu amawulire ne gayita nti muganda waffe ali wabweru. Naye nga womanyi nze mbadde consistent from day one. Anything that is alleged I say it is an allegation. Bagamba nti mbu anything that I confirm I say ne bagamba nti kino mazo kikonfaminga. So phone calls zakoleddwa ne tukonfaminga okuva mu sources ez'enjawulo nti yabadde afulumye. Naye ne ngamba wange ate kye ekizibu tubadde tubeerawo ebbanga lyonna waali tumanyiiwo kye kitugana okutuukawo okukakasa byonna. Kyokusimuwa ekiri tukiwulidde ne mu sources ez'enjawulo tukakasizza nakutte yaliba nentuukawo muganda wange waali ab'obuyinza baliwo ne bukonfaminga nti muganda wange yabadde amaze okufuluma. Obudde bwadde buyise nga tulina okuengaging ba stakeholders ab'enjawulo, legal team, mukama wange kennyini n'abantu ab'enjawulo okulaba nga tufuna formal information ne formal statement. Obudde olwakedde ababadde ku 99.9% nti muganda waffe ali bweru ne tukonfaminga 90 ne tukonfaminga 100% plus 10 nti muganda wange Kajubi Fred Lumbuye amaze okufuna eddembere partially si mu bujjuvu bwalyo afunye libate ye amaze okufuluma ali wabweru wekkomera oba mu ekifo kye tuyinza okugamba badde mu detaining. So okuva n'olwaleero events nyingi ezigenda okwanfoldinga, okuva n'olwaleero dynamics nyingi ezigenda okubeera ku ground. So kyekyo wakinzize ntereezeemu mmanyi mwina gwe mwagala okulaba kafeesa akange mukakooye naye munzikiriza olunaku lwaliro nange class monitor mpisewo byempisaawo omusomesa ajja kuba akabouncing back very soon. Kinjagala obagamba n'abadde beeraliikiridde vacuum eri ku media akavuyo konna byonna ebyo kati embeera egenda kuteerera mu bbanga eritali lyawala nnyo. Ngenda kutereezaamu katono kinjagala obagamba nti ensonga zetudiringa nazo nga mbadde mumanyi olalongo mbadde nga mbagamba nti nja kwogera byenna okwogera public byetaaga okumanya ndiro documented ebiri mu public nga statement ya council mwada gye yakoze omusango gukyagenda mu maaso. That is the reality. State eriwo y'omusango siga nti Kajubi buli kimu kyawedde baamutadde buli kimu kiwedde naye nyinza okugamba nti embeera gye tulimu olwaleero tulinga abali mu some form of police bond oba gye tuyita court bail nkwa status eriwo. Njagala ofuna amazima nga we gali nti nga wolaba nti wogera n'osiikinga police n'ekuwa bond tugeze bekutte n'ofuluma ebwetu ekitegeeza nti omusango gufuddeko oba nti n'ogenda mu court n'oteekamu application ya bail basobola okuwa application esobola okubeera successful maybe n'owooza nga ova bweru naye omusango guba gugenda mu maaso guba tegunnaggwa. So kati state eriwo olunaku lwaleero muganda Kajubi Fred yafulumye nga wekyadde wero document ne statement gye mwasomye eri formal naye ng'emisango gikyagenda mu maaso mu kooti. Kyekyo lwaki ngenda kubeera very sensitive nga njogerako mukimanyi bulungi ensonga z'amateeka. Kyomusango gukyagenda mu maaso gukyali mu kooti naye ekintu kyetulimu olwaleero kiringa mu some form of police bond oba court bail. Ate mwenna mukimanyi nti mu nkola ey'amateeka kubaako conditions ezimu naye nti conditions etulina zessajja kuyisaamu teziri tostaye nti nzibu nnyo threatening kino nakiri naye olw'okubanga ebisanga ebyateekebwawo byali implicated
nga newogenda mu file lisijja kuisaamu tewali nnyo evidence bisango bya kisiro tebiri kwadde evidence kyekilwaki balabye through all the efforts zetuyiseemu muganda waffe abeere bweru nga n'emisango egigenda mu maaso mu kooti so waliwo conditions ezimu eziriwo naye katonda atuyamba tezithreateninga nnyo tezituma hostile so ye state eriwo so muganda wange ayimiridde ate kuba waliwo ebibozibozi badde biyita nti mulwadde bamukubye alabika bubi nnyo takyayinza dde kwogera I can confirm ti condition gyalimu ali mu better condition tena dde omutawaana kuno kwali mwenna abalengera oba ali mu bwengula oba ali ku maazi oba ali luddawa abamboza ali luddawa tombuuza waali gwe manya waali oba ali ku planet earth oba ali ku planet solar kwe kyolina omumanya nti akola ki nti waali tabalaba naye abalengera so ebadde biyitingana nti mubi bamukubye simanyi omusajja ate bamuwambye nedda bakama bange before Kajubi Fred Lumbuye ali mu mbeera nnungi nnyo okujjako nti era obukoowu bubaawo nga mukimanyi tikiri nakyo okuva mu kkomera ebbanga eno lino ebbanga lyabaddeyo ebirowoozo environment na biki nti alimu obukoowukoowu naye nga ali mu bulamu mulungi tena wakwadde ekizibu kyonna ebiriwo nti simanya kubwa simanya biki alina bye yayitamu bisitalina moral authority kubinnyonnyola public kuba yalina moral authority obinnyonnyola ajja bibannyonnyola time eneeba etuuse at a certain time ti alina bye yayitamu gajja okunnyonnyola naye nga ali mu mbeera nnungi talina kwadde omutawaana waali ali wabweru bagambye ali ku planet earth obosa omunoonyeza ku planet solar mu kamooli gyali ebintu byonna ebigenda mu maaso abifollowing ne ka statement awo kooteekako abeera akalaba so mwongere omusabira waali talina mutawaana state y'obulamu bwe nnungi nnyo nasembye okubeerako naye olunaku lwajjo siri naye era tulina engagements ez'enjawulo era twogerezeganya so abalengera abakenga mu areas ez'enjawulo zonna so mbategeeza state y'omusango nti emisango gikyagenda mu maaso siga nti kyawedde oyinza ogamba buli kimu kyawedde patoka kyakyanke okukyakyanca mwebala abakozi zipate zigenda mu maaso abaana emyenge muguze mukoze mutya mwebale nnyo baganda bange mulina ensonga nnene nnyo okusanyukamu baleka bankubidde South Africa baliwo abayunivasitize balina mayiro zaabwe bagamba nesobola kutuukawo naye mwebale mune tekibadde kyangu nza mugambye jinsi yali yafadde abantu baali baafa abalanga baafa tebakyategeera abanga pressure zabakubadda nekyo lwakikuga nti essanyu n'ensonga weeziri ez'okubanga mujjaganya waali mulamu bulungi nnyo talina taabu agezaako okulanga following ebintu ebijjango nga bitambula okimanyi bulungi nnyo enjovu weba evaayo kati ekiyenje nga wekivaayo kati nga buno bukkeeze enkuku nyingi evaayo akawuka nga kavaayo ate kaba kava mu kkomera ate enjovu tevaayo nga kawuka kavaayo nga munyera waavaayo enjovu ate evaayo mu ngeri ey'enjawulo ennyo kati pato nga waavaayo ze enkukunyi ate enjovu si weevaayo musajja njovu teyagala ate avaayo aveeyo nga nze weevaayo atandika kino nakiri alina byalina okugattagatta wano ne wali achievement esinga obukulu twakoze eki twakyakiivinze ekiwuka nga wekivaayo ekikunga wekivaayo ate empologoma si weevaayo enjovu si weevaayo evaayo mu ngeri ey'enjawulo that is why I said the return of the tiger so baganda bange mukama waffe waali ageza kugattagatta ensonga ez'enjawulo state gyali mubadde mukitegeera buli kimu akifollowinga agatta kino agatta kiri byonna very soon mujja kuba mumulaba wano manyi kumusinga okwagala okulaba mujja kuba mumulaba so ageza kugattagatta ebintu eby'enjawulo nga mukitegeera mujja kuba mumufuna mbagambye koze tubadde tugoba esinga obukulu zibadde bbiri koze badde esinga obunene ye yatosooka otuteeka ku bunkenke nyensi neefa olw'omukaaga olyemu yayogera ebintu eby'ekisiru ensi yafa confidence nga gyayogeza deployment e Kampala oluko olwaliwo byonna ensi neefa Katonda n'atuyamba ne tuzula kwa waali ebyali bitambula yafa ali ggulu ne tukyakiivinga kati endala ebadde osinga obukulu kwe kumujja mitayimbwa n'afuluma though tugoyinzeko at least something like 70% ne 30% I can assure you it will be a rule in his favor ejja kuba mu favor ye baganda bange so twongere kusaba tekinnaggwa kyesaagala kuwa ye mulabe wa birthday chance lwaki simply because bakyakola kyonna ekisoboka in their means nkiddamu Lutabayisulwa Muhoozi Kayine Rugaba Janet Kataha panic yabadde mu state house ng'omusajja afulumye kuba twakikeepinga twakizanyira ku underground undercover naga sijja kuddamu update nga kyekigenda maaso ne timu yonna tukigamba nirigo timu yonna kati kyabakubye wala nnyo panic eri mu state house kubanga I can assure you
government ya utabayisirwa akakundika konna babakubyeko sente ezikunukiriza mu $1 million. I repeat, lutabayisirwa okuva muzannyo guno egwatandika ogw'okutwala Kajubi Fred Lumbuye baspendize sente ziri mu $1 million okulaba nga bajja Fred Kajubi Lumbuye wane ttake ku mwezi Uganda. Zonna wenjogera babakubye ku mutwe. I repeat, omuzannyo guno oguzannyibwa mu Uganda mu ttake abantu badde bakozesa babakubye sente zikunukiriza mu $4 okulaba nga baagala omuntu gwa Fred Lumbuye Uganda. State House erimu panic wetwogera ssaawa zino. Nabagamba there is no single entity, there is no single individual, there is no single institution agenda to compromising wenjogerera $1 million ziritale mu ggwanga effu abantu balina mmere, abantu baavu, economy performing poorly, n'okwata $1 million n'oziteeka ku mutwe gw'omuntu omu ng'omuyigga ate n'omaliza n'ogamba nti alimbalimba byayogera tebiriiyo. So ye state eriwo baganda bange, tusigale nga tulwana masajja muganda waffe, tulabe ng'obulamu bwe Brace kyowingirwa ddala kubanga n'amwagala tatudde. Mbagambye bali mu panic olwalyo, meeting zekyula enkya n'eggulu tebamanyi kabaditi kyakawedde dda, bali tebakisuubira. So mu ekyo kati mwe nabagamba pata omusajja atukubire ku masimu bannange babutegeeza bannaye embeera gy'alimu. Bintu bitegera bya security, ebintu akyafalowinga kino nakiri n'amasimu ge teganadda kunange sinnamufuna ku masimu ge gemanyi agali ofiisi. So abaagala amasimu gomukubirako ebintu wanabaseetize ground buli kimu nga kiri clear, ajja kubawunsinga back wana abamwagala mujja kumufuna. Nabagamba from day one till the last minute tugenda kulwana mu mulabe wano. Kino kibagamba. So kati saga ate mugambe ate obajali ate bataliyo mukama wange Kajubi Fred Lumbuye wali ye state eriwo very soon agenda kuba bouncing back. Kati wano wenjagala mutaginge bana abajega Katolu bwama kana kasajja nabagamba from day one meeting yatulangamu Katolu bwamu, yatulangamu Charles Peter Mayiga, meeting yatulangamu Gashumba Franka, meeting yatulangamu Muhoozi Kainerugaba, meeting izo nanga zikola strategy yokulanga bajja no Kajubi Fred nga n'omuntu yali alikyalinga kali kana kasajja kansereko. Kati mulabye mwegendereza nnyo media byeke tutandika ku reporting abalinga bano bawogana tubona bwasirise webuti olunaku lwe baali bamutikka lwe baali bakoze plot ya mutikka. It was a real plot ku Saturday oliemu gye yakola press conference eyo okutuuka woka baali bamaze okuba $1 million nga baagala omusimagolinga. Mukimanyi bulungi baali bamaze okuyoba obusajja bwa media bwonna ku kisaawe Entebbe. Mukimanyi baali bamaze okukola deployment yonna mu kibuga Kampala. Mukimanyi baali bamaze okukola deployment ku kisaawe Entebbe. Mukimanyi oluko lwali lumutikka okumutwala eggulu nga bakola jejeru bonna bwasirise. Kati okuva n'olunaku lwe yafulumyeyo bagenda creating awo diversion ow'enjawulo. Mubeere very sensitive. Events ezigenda okwanfoldinga zigenda kubeera nnyingi nnyo naye nga ziri ku kintu kimu kulaba nga bagezaako badivertinga okubajja ku nsonga ya Kajubi Fred Lumbuye. Events nyingi zigenda okwanfoldinga okuva n'olwaliro plan eri mu pipeline. Media reporting ekino bagezeeko okubuzaabuza. We are not going to be diverted. Kiwaki bagambe twebaza nnyo omukutu gwa DW Africa gwe gusinza okureporting ensonga eno from day one. So kati mwala yechi Katolu bwama overi weno otulanga ekizibiti otulanga omugugu otulanga ensigo yagana nawe novaayo otulanga lumonde yagali eyakonye nawe novaayo ogana muwogana biki. You made official statements. Ministry ebikola, police nekola, enanga najja najejemba kati obuuza amusimanya ko tutubuuza bya kisiru. Bibata eyo na strategy gimula gibatandise diversion. Kati kino Katolu bwama ekiriyo kitulanga omugugu kitulanga ekizibiti nayo kifuddeyo atulanga evenganda. You don't have even any single moral authority or commentinga ku nsonga za muganda wange Kajubi Fred Lumbuye. So mulinde banji kali kano kansereko kali n'omuwa gukalinga ogwengege kali kawogana wana wali woganira ki bino si bya physical energy manji tialya insezi mu wali wa mateeke so okuba ensinge na systems ezaayo nga ziringa ezafa naye teeka at the end of the day sigala likola. Kati Nyereko sazo buli mu panike y'ekika kyawagulu buli mu panike y'ekika kyawagulu kutukutu wabonewe Kampala mbulinde bugenda kola diversion wali wogere no 2 mali mu vevenga nga mwogere bya kisiro enanga wajeje mano ogamba tulumbuye olulinye Kampala ogamba muti yakemisa 15. So ejije mbano bagamba muti yakemisa 15 sibafa itu amaze dogikola
gaba bugumye babakubye $1 million eziri munnya $1 million eziri munnya mu Uganda. So kati mulinde events nyingi zigendo kubanga zani following abogera bino diversionary bichi. So kiro kikatolubwama muwozi kayine rugaba kataha mu 7 ruta bayisirwa state house yagudde mu dakata yangu ko. Sije mwabasene mbali manti omusajja bagenda mu baleetera mwagudde mu dakata bangu ko. Wenjogero omusomesa wali nabagamba teri agera to compromising oboya kalobato yagala. And at the end of the day it was my clear statement. Muganda wange atikola aina statement yati okola onagamba osobola okola omuntu ekibingo lowozo omunyigiriza naye ate ngolingo yamba muyambi. Abakiriza mu Bible luli mu Baroma 8:8 lugamba byonna bikola ku lw'obulungi. Kati gwe tomanye ne byaje tubaddemu yajja mu bubi bantu ne tuyisa bubi naye at the end of the day tulina bwe tugifuniddemu okulaba ebintu ebyenjawulo n'abantu be-exposes kino na kiri Katonda amazima tegeekweka amazima gabaako obudde bwago. Katonda abadde mwene ensonga ye nyina at the center of it all. Kyembagamba nti sente tezikola byonna. Osobola okuba ne sente na buli kimu ne zibaako limiti yaazo zibaako we zikoma. You will keep on pumping in a lot of money. I know whatever has been taking place. I've been at the center of it all. Bagenda bakuba ku mutwe muganda wange yabagamba ne munateeka mu sente from day one mwazi muteekamu ne muyiga omwaka mulamba ku street ne ngwa. Bagenda sigala bakuba ku mutwe kubanga kigavumenti ekikulemberwa abawumba tutu abatategera abatali mu amagezi akategeera bagenda sigala bakuba ku mutwe till the end. Tamugenda kumofona. Kana kagege kalina ye mugulingo gwe mutu amu meeting mwatoza mu meeting nga mbutuza kugundi kupopopo. Bajasiga bakuba ku mutwe. So ensasa geri mu state house ensasa geri mu government ya Uganda kasita bawulidde nti omugagga avuddeyo manyina olukwo luliwo mwagala kugeza cracking down accounts zonna zalina eya YouTube yo yabalema from day one ne mugeza kuyiriba nene ya Facebook mugicracking down ne mugi yingiramu ne mujakinga emirundi ndoza giri ene no page linga yakuna na ye mbalayirira. No single weapon formed against the truth, formed against Lumbuye Fred is going to prosper. Chuchogere wano. So bagala bange temba mwadde okweraliikirira kyonna ensonga ejja kugguka. The far we've come from mukimanyi naje tuyise mu yiriba okudduka okwekeeka wakino diversion kino okwogera kino. At the end of the day muganda wange ali waweru. So mukama Katonda watuwere nnyo omukisa. So eriba student nga natero okumaliza bagesi sijja bamalira budde bungi teri nsonga najengenda kwogerako nsonga nyingi nnyo naye ensonga za muganda wange tugenda kuddayo mu nomo routine eyokuyiba ne struggle ate eno cause yo kyemmanyi sawa yonna tujja kujiggusa. Kati njagoga aba student mwenna ababanjibwa ssente mukimanyi fees mutandika okusasula. Fees muteekeeyo somero natera okugulwawo. Fees yaffe mumanyi fees gwe manjogerako ye data tubabanja wali ababanjibwa abakozesa tugabane mubanjibwa mwasigala mubanjibwa. Musajja agenda okukwatibwa musajja okuwambibwa mwali mubanjibwa. Buli amanyi nti obadde okozesa data ng'oli kutugabane. Buli amanyi nti obadde okozesa data ng'obadde omwewola weewozi sasula ssente. Kubanga essomero sawa yonna liggulwawo musasule. So musasule ssente ababanjibwa essomero liggulwawo sawa yonna. Abatasasulanga fees taamu eneetera okutandika muteekeyo ssente kubanga munaate tumutaddeyo ssente. Njogera ku data muteekeyo ssente essomero sawa lyonna ligenda kuggulwawo. Essomero buto tuddemu tugiribe. Vachu yonna akavuyo akabaddewo kakyakye nabadde ku media byonna byafeezize out. Namugamba ko wansi ne nti akavuyo akaliwo kasobola kuggwawo nga okomyewo. Ng'okomyewo kwe kayinza okuvaawo. So Katonda n'atuyamba muganda waffe n'akomawo. So mwenna abayizi abasigala babanjibwa taamu ng'eweddeko yali suspended indefinitely eneetera okuggulwawo. Mutuyambe musasule fees. Abakozesa tugabane abeewola data bamubanjibwa musasule. Nabasigadde muteekeeko fees mu muteekeeyo sawa yonna essomero linatera okuggulwayo. Otwagenda okugalirawo essomero okuggalawo nga waliwo abaana abali badimotingibwa. Buli mwana yenna yali azze mu kiraasi. Buli mwana yenna obwongo gwana okweyimirira. Omutwe gwagana okweyimirira. Buli mwana yenna yali defiant. Obwana obusiru obwana obulalu obwana bonna obwana obwali dimotingibwa mwenna muli promoted automatically. Mwenna muli automatic promotion mwenna mugenda mu kiraasi eddako. Mukitegera baganda bange. Zinagamba
oli omusajja kirasa apati kano ya mwamu kisanga epato neddala ddala abantu kikizo omuntu ali abatena dadress ayina ako kiki kano yamutako butesi mukisa nabagamba natuka kukomera sinewunya n'okwewunya yangambye ekyo nangamba ate mu kuvaayo kwange kinali simanyi nenga contribution gye yakola nga nali simanyi nagimanya nti yanamu omukono gw'amaanyi nnyo kanali simanyi nti yanjobigo ebintu byayitamu byonna ngolabanga automatic movie okutuuka awo naye apato bwe bakuteeka wano ate nazanya paati eno neno ng'ate ali munda netukanira bange olugogero lugamba ati the hunter has become wanted ng'ate nalinze tate zageza okutaasa oli bankutte kutaasa ye tate nyamba kogeba kwekomera mu ngeri y'okuresuwinga nze nzireebwe era muganda wange nkwebaza nnyo Kajiwe Fred Lumbuye so bwe twatuukana okuyiba wano tugamba tuba omusajja gyali omusajja ne batugamba mmwe lwaki munoonyeza omusajja yateereddwa ate munoonyeza mu basibe ekigo olugodo ogamba Yesu azuukidde ate mumunoonyeza mu bafu so Lumbuye Fred mumunoonyeza mu basibe nga bali abagenda okunoonya Yesu nga yazuukidde dda nabagamba ate munoonya omufu omulamu munoonyeza mu bafu kale Lumbuye Fred ali free temunoonyeza mu basibe yasumuluddwa dda so abayizi mwenna mulina automatic promotion mu kirasi eddako abalina reporting aziriko demotion obwana obuli defiant obwana obutakkiriza obwana obadde butubonyabonya mwenna nze kirasi monitor mbagambye reports zasayiningibbwa dda kirasi mwenna muli promoted sawa yonna mujjeyo ebitabo mubikubeko enfuufu mujjeyo ensawo ekkalamu musongole mutegeke kubanga ate gye tugenda mu kirasi gye tugenda mwegenda kuba munya akamati abatagala akamati set na byonna ne rula byonna mutegeke kati obwana obwolugezigezi obwana obadde bututawaanya obwo bwonna nze kirasi monitor ngenda bateka ku sweeping lota mwenna badde batutawaanya mwage twelera kirasi so abaganda bange tusaagasaaga mukole mujja twelera kirasi mwenna obwana obututawaanya obwana obweffujjo obwana obweddalu lutabayisirwa mugambe ensereko mugambe katolu bwama mugambe gashumba mugambe muwozi kaini lugaba mugambe lutabayisirwa ate afune ekitabo afune peni afune seti afune kalamu afune rula atule mu kirasi sawa yonna kirasi egenda kubeera gulwawo very soon any time from now kirasi egenda kubeera eggulwawo mwenna mbagambye mulina automatic qualification kino kyensoseewo nange nzizeewo ne sisi nakigula luggi nzizeewo nakigula bwongo ekwata abamu abantu bali bava ku media abala bali disappointed kati obwongo musoke mwezeezeeko omusomesa mu kizimbe mwali sawa yonna akomawo office ziggulwa bali mu kusaawa bali mu kutereeza ba staff yarandisedde okuripotinga mwenna mugambe katolu bwama atulanga ekizibiti mugambe muwozi kaine lugaba eyenyampira omunyi wa sigala omunyi w'omwenge omutamiivu mu batuutu omugu w'ensimbu sawa yonna kirasi egenda kubeera eggulwawo atere aripotinge mugambe kanserego akageege akalina omuwagu kalinga ogwengege nti sawa yonna bafune ebitabo byabwe kirasi egenda kuba eggulwawo omusomesa agenda kuba ayingirawo so social media vacumu buno bweni BS bwalinga bulipotinga bwenda tayiningi shows bufunye obwana awo bwogana bonna kati bwasirise dda because I told you Fred Kajubi Lumbuye with the credible information from the credible sources yali amaze okushutting down the entire media industry eya Uganda so we are going back ate phase gye tujjako bagiyita kasandali kidda mu lutabayisirwa kaine lugaba muhozi phase gye tuddako si ya bigambo si yakola kiki ya government kuwa kutake ya lutabayisirwa ya muumba tutu welemeza buyinza okimanyi tolondebwangako kati phase tujjako bagiyita phase 2 teri muzannyo so baganda bange yeyo embeera eriwo olunaku lwaleero mukama wange mayigo musinga okwagala okulaba ze luli mwadde munjagala awo jangu otuwoto naye kati mwakoyere temwendagana kundabako era mukama wange agenda kuba akomawo sawa yonna with the time teka tuleme paniking ekintu kya byonna ali bweru mbawadde status eriwo trust me ali bulungi tani ando mutawana byaba mu kubyesima bakoze batya bamuwambye ate bamututtewa gwemanya ali mu bwengula abaana bali ku sigino bali mu zitereza abaana bali mu kamera bali mu zifuwa ku nfuufu bali mu kwata ku bwayo obwenjawulo ebisowani biri mu kuwanikwa twabembera yonna agenda okutuuka nga environment eri very conducive na buli kimu nga kitambula so kati bana balina emitwe egya ramu ataweza 2GB phase gye tugenda kusomayo bana agisobola katolu bwama bonna group kabwawo then finally I want to reconcile with everyone amanyimba gambye abantu bangi bayogera ebintu bingi ebimu byali bicontradicting ne kyali ku ground no problem tetulina gwe tugamba tutublaming ono noli we are not going to play a blame game mukama katonda tusasire we mess up in one way or the other tonyugane twali struggle maso
binyi naffe byatogerwako politics ezenjawulo linayogera ekintu nga tekiriyo. There is no single problem. Mukama waffe ali bweru. Mwenna togamba ono yayogera kino watono yatulimba kinono. Wabanga ali ku tiimu yemu tumusaasire tulikonsayiringe struggle egende maaso baganda bange. Tugende maaso tutule mu kirasi tusome. So muganda wange kwali tabalaba naye abalengera kati akasimu nja kugulawo kakasimu masimu matono nnyo ka message koyisawo koyinza omugamba then ajja kawulira ebisigadde nja kubamba siibula then tunakwatagana maaso naye very soon oyinza okunyigako akanamba kwe kalyoko kali ku WhatsApp ko kasi ku direct tujja kuba muganda wange ajja kuba abawusinga back very soon. Kinyiza okubagamba nti ali very fine yebaza abana Uganda mwenna temuli ajja kuba akomawo very soon okubeera nga getting in touch nammwe agezaako setting a ground environment n'okufollowing ebintu nga ebadde bitambula nga nebigenda mu maaso naye gyali akenga oba ali ku maazi oba ali ku sola oba ali ku planet earth ye gyali. So akanamba keeko osobola okunyigako network wetaatutawanyi wenebe tutawanyiza then nja kuba nzigalawo chapter tweyongereyo. Alina message gy'omuwa message yiye oyinza okubaako nabuno obuwumba tutu n'obuwayo message yaabo obadde bututawanya ebbanga lyonna oyinza okubuwa message yaabo oyinza okubuwa message yaabo n'ogiyisaawo akawungezi ka leero mukama wange kwali comment zaffe aziraba mukama wange kwali message agifuna. So that is the current state of affairs ku nsonga ya muganda wange Kajubi Fred Lumbuye. Tuddayo mu mbeera zaffe eza bulijjo tujja kuddayo current affairs eziri e Uganda tulaba ate nga tuzikwasaganya baganda bange. Hello Pato mukama wange webali kusabira Lumbuye kuvaayo kale mukama wange kakati mbadde kugamba nga nteesa buteesa nti okundi gavumenti yakibahabulwa bakyali kugamba tebannabakuzza mukono ku bintu bye baluwuliza Lumbuye kubanga ne Nairo Post yakifulumizza nti tumyeko leero. Lwaki omusomesa mbadde nsaba kugamba kubanga omuntu wayogerera wonna gundi zonna zibeera zimulaba akuwulira mukama wange kwegamba ekintu ekyo simanyi bwe mukirowoozaako kubanga Lumbuye kino baali baagala kumukwata nga yakavaayo Katongole yakyogedde ekyo ate nga ne Nairo Post yakyogedde kale mubeere beegendereza bannange kale mami tweyanzeeke kale mukama wange kwali abawulira message yonna gye mumuwa mwebale nnyo byonna kwali abawulira okuteesa akamwe konna. Hello muganda wange njagala okwebaza omulimu gwonna gw'okoze Mukama Katonda ekyosinga okwagala mpoza amannya bampita taata w'amaaso atagejja takogga. Yesaba mukama wange nga nsinzidde wane South Africa 2026 Mase umane MP lyantonde iye mukama wange bannange nze si oba bannange oba njogera eki n'ebyokwogera sina naye mwana kyali wange weebale nnyo weebalire ddala neera ekintu kye wakola mu ntandikwa oba okyakijjukira bwe twali twali ku Zoom ne twogera ne tugamba tufune looya waffe nga tewali n'omu amumanyi ndowooza okitegedde ekyo kye njogedde. Kale mukama wange message y'omusomesa agifunye mukama wange tweyanzeeke Mukama Katonda akunkuumire. Mwebale nnyo baganda bange. Hello mukulu Pato mukama wange gyebale sebo kale sebo nawe gyebale mukama wange webale okuweereza muganda wange Konzi omusomesa akuwulira sebo tukoledde omulimu gw'amaanyi nnyo sebo ebadde ttiimu waka mukama wange naye ng'era mubeeramu abasuumuuse tweyanza mukama wange kakati muganda wange nze kankayiseewo esebo ndowooza kati ttiimu liyo life ekintu twakivuddemu mu abantu bakkakanye mukama wange abantu babawulira
timu liyo life mwali mutufukidde akayija mu ngatto bannaye naye abantu babawulira kyamukisa mulungi mukama waffe yakomyewo tica tewali bannaye atusinga kwagala musajja oyo aba timu liyo life kale tusinga muwagala kyemmanyi kale mukama wange tweyanziza byonna tubaagala nnyo mwenna abaagala omusomesa akulya mukama wange. Hello esebo ennyabo tukuwulira nnyabo. nze gyebaleko mukwano webale nnyo weebalire ddala nze mukyala lumbuye palapande omwami wakuwulira mukyala palapande. banempulira nga nsanyuse nnyo banagenze nkubuulira essanyu banaye mukulu pato weebale nnyo weebalire ddala mwebale kulwana mwenna Allah kuwe kyosinga okwagala wallahi Allah kuwe kyosinga banempulira essanyu ze banempisimanyi na kumanya iye mukama wange banange omwami wange mugambe aba omwegendereza abantu si bangu abantu busa bwa mbogo nga bukala kungulu nga munda bubisi ennyabo naye nga bagambi weebale nnyo weebalire ddala pato weebalire ddala weebalege Allah abawe kyebusinga okwagala omwami wange mugaye mutunidde nnyo omwami w'omukyala palapande akuwulidde omwami wakuwulidde mukyala palapande kozesa akadakiika kamu okuwa abantu bonna chansi kadakiika kamu ekasukkako mba nkuggyako tukulira mukama wange wangi nnyabo. Hello ennyabo tubadde tusaba twegayirira omukama atuyambe omwana oyo ateebwe. Amiina. Naye mukama aweebwe ekitiibwa nawe weebale nnyo byonna bye mukoze ongera okumusabira era agende bulungi. Amiina n'ebisigadde bigende bulungi. mukama abalatuule nnyo omukisa. Yeah, but it's unfortunate that this happened when Dogane Mr. Lumbuye, like a week, 2 weeks ago, before they got him. Mr. Lumbuye, abantu si balungi. Oyinza okugamba ono ne muweereza ne message ne ngamba munnange weewaawo ne tunyumya ne mugambire ne tugamba ffe tukusabira. Naye oluvasade negenda okagenda okuyanga bamuti. Bambi omukusisizeeyo nnyo obuba omulabyeko. Nze bapita muzzukulu wa Kayiira mmanyi nze bapita Sisarozi Michael Namawegi. Akulya mukama wange tweyanziza nnyo. Kale mukama wange. Bana eddakiika ebeereemu yokka. Hello mukama waffe tukuwulira. amanya nze bano wana Victoria. Yes abantu be South Africa mbalamusizzaako baganda bange. Kyolina okwewala mu tekyawafu kyalina okwewala kintu kimu kuba takyakwatula kutwalibwa Uganda. Utwa. Kale mukama wange. Kale sebo. Tweyanziza message zonna. Mukama wange tabalaba naye abawulira. Timu Middle East. Hello. Tukuwulira nnyabo. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Patoje baleko. Tugezaako mukama wange. Nze wa Jamila ndi Saudi Arabia. Tubalamusiza be Saudi. Banaye mwebalire ddala bannange kijja mugambe tumwagala nnyo banaye temumanyi kye tubaddeko. Banaye temumanyi. Akuwulira mukama wange. Banaye twebaza nnyo abantu bonna ba Patricia bonna abakoze buli gye basobola. Akuwulira mukama wange. Yes ennyabo. Tubeebaza nnyo bonna twebaza pulezidenti waffe omulonde Bobi Wine ne twebaza media zonna eza people power. Kale. Mwebalire ddala bannange. N'eddakiika weewereemu mpa kutulako okuwa bakama bange abalala chance. Naye mpozi ekirala waliyo abantu bangi banne abataleka mu kamera. Muleke pato waliyo abantu bangi ne ku ground wane ettaka Uganda bali mu ttaka waliyo bangi bootala mu kamera naye nga bakoze omulimu ogw'enjawulo ennyo. Mukama Katonda batuweere nnyo omukisa. Hello. Tukuwulira mukama wange. Esebo. Webale pato emirimu gyonna. Tugezaako mukama wange. Omusajja
omusajja namba 1 fan wa Lumbuye mukulisaayo nnyo Esebo. ontegedde Esebo. nzidde wano bungereza mukulisaayo nnyo era waliwo kiraasi zibadde zaawummula nga waliwo abantu abubuukabubuka obwefuula nti mikwano gye bubwo bumulumbye ettaki naye ate mu mbeera gye tubaddemu temuloopera nga bwe buleeta battaamala emirundi ne balimbalimba abantu obubuuka buttaamala emirundi kikyali kkulu naye ate nga bwefuula nti bwali bunne sijja kirumamu ankuloopedde yonna gy'oli bw'okomawo ssebo weegendereza emikwano naddala obuvubuka obwo buziyo layifu bwani bwe bubadde bukulirako ebibere ebyo wootobadde baleeta buttaamala emirundi baleeta baani nga bali awo be bavuga ebiboozi kale mukama wange akadakiika tuweeko chance omulala kale fese gye yiseewo eddakiika ebeeremu bakama bange hello tukuwulira mukama wange ennyabo kale ennyabo naye mugyebaleko ono Joyce in Saudi Arabia. Yes, abana be Saudi. Mukama yebale bana etusima pato nawe webale. Tugezezzaako mukama wange. Bana ene bazaba nabo n'abantu. Ne bazana buli mu kinomba Twitter warriors. Amina. Ati pato kyembadde mbuuza. Ennyabo. Waliwo nteekateeka ki kubanga saawa zino Fred tali safe. Akuwulira. Waliwo nteekateeka ki? Enteekateeka nazimanyi. Issue gye tudiringa naye eri sensitive so twagala kuba mulaba chance. Muli bye sijja kwogera ku media naye ng'enteekateeka zonna zigenda mu maaso ne team. Bana eddakiika emu ejja kubeera emu banaye nja kurespectinga time. Hello. Mukama wange nkulina. Mwewale tuweereza baganda baffe. Tugezaako mukama wange. Mwewale okulwana wegane Musuza Samuel wana South Africa. Musuza Samuel abana be South Africa Pretoria mu batulabire Johannesburg yonna Cape Town. Era mwewale kulwana baganda baffe olutalo lwanguddula olwalumbuye muganda waffe. Amina. Tusigaliza kimu struggle tukyayagala Victoria yaffe. Ye mukama wange. Omusomesa mundabire omusomesa akulira mukama wange. Musomesa mukuba yatuzibula amaaso biri byonna bye twali tugoberera byonna yatuzibula amaaso tetwali nnyo mu struggle naye ate yatuwa determination ne tuba nga kyonna ekigenda mu maaso tukigoberera. Amina sebo. Kale eddakiika ebeemu baganda bange natera okudduka nange. Ella nkulina mukama wange. Kale mukama wange nawe gyebaleko sebo. Kaakati nze mbadde kyenteesa mu bwangu bwangu. Esebo. Nti zino ennamba oba ze muteekayo nti abantu kwaba bakuba oba Lumbuye kwaba akuba. Tuba tukuba nga tusindikira Lumbuye message. Yasobola okugulayo ennamba zonna ng'oba ez'US. Tewannabaawo official number yonna sinakitegeerako nti waliwo ennamba yonna naye ebintu bye bya communication ali bubikwasaganya mpola mpola if there is anything ajja kuba communicating naye tewali number eri as of now. Kale naye kiba kirungi nnyo n'agula ennamba oba akuwulira mukama wange. Okubuzaabuza abo ababa bamunoonya. Naye abamunoonya nabo kwe bali bakuwulira. Kale mukama wange tweyanzizza. Amina, amina mukama wange. Tubeeyanza mwenna bakama wange. Hello. Eddoboozi tukuwulira naye yongerako. Tugezezzaako ne ttiimu yonna mukama wange. Nammwe mwenna ttiimu yonna. Mwebale nnyo buli asabye essaala abasiibye abakoze buli kimu bannange ekitiibwa kiddire mukama. Amina. Akulikeyo nnyo muzeeyi akulikireyo ddala. Amina nnyabo. Amina. Mukama naawe akutuweere nnyo omukisa. Si muno naatera oziddukako bakama bange obudde ndowooza bwebu. Hello.
Hi, Pato. Hi. Sebampita Hajat Sheila. Yes, Hajat Sheila. Gwa Lumbuye. Omusawo wa Lumbuye, assalamu alaikum. Walaikum salamu mugambe nsanyuse nnyo nja kumweyongerako edda kati agira abeera awo. Ntumiddeko ku Macnoman Ganja ne mugamba nti eggulu avuddeyo era azuukidde mu bafu. Ne ntumira ne ba real life ne mbagamba nti message zonna tuzirina andamaniddaku tugenda zisindikira Lumbuye abeebaza emirimu gye mwakola. Akwebaza nnyo Pato, Mukama akunkuumire nnyo. Omutwe Lumbuye amukuumire, tubaagala nnyo kyenyiza okugamba nti alhamdulillahi rabbil alamina. Welcome back Lumbuye, my bestie. Okay, tuyanziza omusawo wa Lumbuye. Amanya gonna abamu bakyala olaga mukyala wa Lumbuye onaani. Mwena tuyanziza. Hello. Hello. Sebo mukulu Pato gyebaleko. Kale nnyabo nawe gyebale nnyabo. Omuntu wa wansi Pato salute nze nakiganda okuva South Africa. Abaana b'e South tubalamusizza bannaye mwebale kulwana. Big up my teacher akulikeyo wabula nze antikampite mu bwangu. Kyenkwebaza weebale kuba mukwano gwe bayita true friend oba okitegeera. Tweyanziza nnyo. Nkankwebalize oba behalf of teacher waffe. Poze ekyokulala ekyamakulu ennyozi kyendaba nsaba teacher waffe kuba omuntu yenna ng'avudde mu kkomera bambi taba na 10 tabaako na waatandikira. Nsaba ky'oba okolako mu bwangu ddala nga gwe ne teacher waba tannajja ku layini. Tufunireyo ennamba y'essimu gye tugenda okumusonderako entandikwaye oba nnyumba gimugulira oba kiki kigenda kubaawo buli kintu agenda kifuna. Kale akulira kale president naye ku ssomero tujja kuwa bukuumi ojja kubeera ku gate wali okuume ku ssomero awo naye nzejja kuuma kirasi monita sebo nkusabye tuterewo ennamba yonna tutandikireko sente era tuwa olunaku wanatandika communicatinga ajja kubikoonako ebintu ebyo mukama wange awulidde neyanza mukama wange kadakiika songa ezo ajja kuzikoonako mukama wange ya hello salamu alaikum warahmatullahi alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh jebali baba tugezaako mukama wange mwana nze ndi mu ssanyu ly'amaanyi okulaba nga muganda wange bambi akomeyo naye neebaza nku nnyingi muwadde bambi timumwerabira naye akoze omulimu gw'amaanyi amin twamuyisizaawo dda mukama wange onalebo kyo kituufu mbadde nga mufulo nga nze nali nawanika dda nga mmanyi kyaggwadde omusajja kuba tetumulabako nga tetumulabako tetukola kine mukama wadde mwesigwa okumanya amiina kyo kituufu abaana b'e South mutudominate nze leero temukkiriza abantu balala bonna bamu abasinga ssente zikuba school fees mu abasasula ennyingi hello nnyabo kale nawe gyebale nnyabo ennyabo munange nze kantukire ku nsonga Pato essanyu lye nnina mpulira nga njagala mbaweeko mwenna wene nagenze ne Lumbuye okutuwa ku ssente okutuwa ku mmere okutuwa ku kimaamu omuzakata ole moto mukulu kubanga essanyu lye nnina mpulira nga njagala mbaweeko nga antatuuka nga tennabawako wangi kale mukama wange ensonga aziwulidde amasimu gano asoboka olwaleero waliwo yaŋŋamba nti Pato Lumbuye avaayo muwala wange omutwalira bwerere nga tosasudde wadde eddaware kale tunaabiwulira hello kale nawe gyebaleko nnyama kale nze asaba Florence nkubidde okuva e Buyindi e India abaana b'e India tubaagala nnyo bannange Asian side amiina abana ensooka kwebaza oba muyite pastor teacher doctor everything akulikeyo Mr. Lumbuye ennyabo ne Angela
right naye mwebaza yeebale nnyo byonna bye yakola emizannyo gye centers gidde $4 million beebale nnyo beebalire ddala bano bapasita ab'Amerika bafeke wonna abaakola kye baakola beebale wandikola ekintu okulumya gundi n'owuzika ng'oyambye muyambe tikya waffe batyo yalinga atugamba tukwebaza bambi pato mukwano byonna byokoze otukoledde ekintu toyanza India naye mbadde nsaba tuleme ku mentioninga pinpointinga nabagambye byosibe tuliko kati mesi zonna ezaaliwo bye twakolera era wenna ffenna twakolamu era samuawo ebyamanya tugaveeko let us reconcile to owning up ensobi ze twakola ffenna everyone has messed up in one way or the other tulabe nga tutambula so to message ebeereya message of peace and message of reconciliation ella I request okay ono network atalina mukama wange nkulina ella Welcome back, Lumbuye Fred Kajube. Right from America, the way you call it, I'm so happy. I'm so happy for you. Kale mukama wange. Abadde brief nyatu yambye sabwe nambera brief we mutyo ella Pato Uganda omuntu wa wansi osibyo tabulaza tugezaako mukama wange oyogera ne doni lyo okuva South Africa yes abana be South mwebale nnyo bakama baffe munnaye tulwanye naye weebale nnyo kuyiwawo mubiri okulaba nga tijja waffe avaayo mu midda gy'abadde tugezezaako amiina era nsaba omukama katonda Allah abaddizeewo buli muntu yenna ataddemu kyataddemu aba hashtag aba Twitter Facebook namwe abali ku gulawundi kale mukama wange temujjangu bwera nkusaba Ticha Lumbuye omunnamusize akuwulira omukulu Doni lyakutumidde akuwulira mukama wange nnyo kulikayo kale mukama wange esebo musule bulungi amiina hello funye ku mwana w'ettaka mukama wange jebale kale mukama wange nawe jebale seba jebale ko ticha abana bamwagala akisalayi bamuweemu nozowulira obujulizi wano akuwulira mukama wange ticha anayagala muwa ticha kulikayo kale mukama wange olyanga akoye kale mukama wange abo nabo baana b'ettaka bamwesunga naye gyali mu mirongooti gyonna ella hello salamu alaikum alaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh bale mwebale tuweereza pato weebale nnyo kulwanira ddala mu bintu bino esebo omusomesa akulikireyo ddala n'ekirala bannayuganda mwenna katonda ali wamu n'abo abakkiriza nga tebalabyeko kale mukama wange mwebale kuba bagumiikiriza ffe tusinzidde wano mu kibuga ky'e Dubai wano esebo naye omusomesa tusaba bambi omusomesa waffe bana b'e Dubai netwaka kamutawanyamu so ye ensonga baganda bange naatera okuddukako lowooza obudde bwebwo ankwateyo nga baabo ella halo mukama wange halo sebo gyebaleko sebo kale mukama wange nawe gyebaleko sebo kale sebo wano tusinzidde wano mu Germany tutumidde nnyo ticha waffe akulike byonna era lyessanyu lyaffe twesunze nnyo okuddamu omuwuliza nate kale mukama wange tweyanziza abaana b'ebbaliini awo Germany namwe mwebale kikuba ella nkulya mukama wange network emutawanya ella ndi bulungi yongeza ku ddoboozi nyabo yes omwana we Saudi bannange ticha kulikayo
kulikirayo ddala essanyu lye tuyina mukama wa buyinza neebaza mukama nti talese maziga gaffe kugendera bwereere talese ssaala zaffe naye bannange mukama katonda tikyasimanyi buli omu yeeyita mukyalawo naye bakyala mukuŋŋaane mbawandiike twewe ennamba kubanga mususse gw'oli mukyala we nawe mukyala w'ennamba mmeka nze ndi mukyala we nze mbawa kati ennamba kuba ndaba buli akubawuza ndi mukyala ttica kati bajje mbawe ennamba akulira omwami wo bannange tikyakulikayo mukama yeebale nsaba obukumi bwa mukama amiina kadakiika katutwalaganya hello network atalina nkulina sebo esebo okuva e Uganda ye mukama wange abe Uganda tubalamusizza nnyo bannange tubaagala nnyo mwebali nnyo byonna bye mukoze amiina omusomesa akuliteyo ddala bannange pato ne ttiimu yo mwenna mukama bawa omukisa amiina bakuwulira bakama bange okwebaza bannaye mama wange abaagala nnyo mubere bulungi mami mutulabire bamama bangi abakuba no pressure bangi abakadde okuba Fred bwe bamukwata bempulidde baline ku ndiri abamu nga bakadda busi tukuwulira sebo omuntu wa wansi kale sebo naye mujebaleko nze drone ya ticha okuva ne kata drone ya ticha okuva kata doha bana etudi basanyufu nnyo tikyafayo mukama yebazibwe omundabira ticha waffe tuli basanyufu nnyo pato mukama akuba omukisa amina mukama wange network hello tayogera kale lowooza obudde bunatera otutwala hello mukama wange kulamusiza mukulu pato naye nkulamusiza mukama wange bampita musankubidde Uganda abe Uganda tubalamusiza bannaye n'embeera gye muwangaliramu tugitegeera tuli Uganda wanene wekamuuta wennyini kakati nsukira ddala okwebaala amaanyi gotaddemu tugezezzaako mukama wange ne ttiimu mwebale nnyo webalire ddala mweyongere okubeera n'omutima ogwo bannaaye amiina mukulu mugambe mulamusiza ab'Uganda tumwagala nnyo bambi tumulinze akuwulira mukama wange akawungeza akalungi amiina bana be Uganda bana be Kamwokya mwebale kukibeeramu ekintu kino hello pato jebale kale mukama wange naye mujebaleko ndi wano Uganda abana be Uganda ekino bamukikuttemu leero kakati Lumbuye akulikeyo esebo sajja bwali bwagala okumuzza e Uganda naye neebaza Honorable Bobi Wine esebo president omulonde eyakoze obutasuubirira sajja we ye mukama wange yeebalire nnyo ddala Honorable Nkunnyingi wane waffe Uganda ne ku radio station baayagalanga okumuga Bobi Wine lwaki awagira Lumbuye weebale nnyo Katonda abeere nammwe amiina hello kale bakama bange natera okubasiibula hello pato mukama wange kubedde mu California yes omugabe ensamba mukama wange njagala kuloopera omukulu oyo akuwulira sebo nti maama yali yalwala obulwadde bakuyita lumbuyoloje naye bamusiibudde bambi bamama bangi abagwa mu mbeera y'emu tolimbye mutaddeko ssente nyingi nnyo n'olwawulidde nti Lumbuye bamutadde nkulya sebo era bamusiibudde bambi mukama mulungi bantu bangi abali mu mbeera yeyo y'emu babakuba zi pressure
naye ono ye kakuba nti obulwadde otuyambyeko n'obuwa erinnya Lumbuyoloje naye Mukama mulungi nti asiibuddwa kale nebaza buli omu akubye esebo amina tubamu ne engagement si wano hello sebo olwebale tuweereza kale Mukama wange nawe webale kubeerako sebo nsooka n'enkwebaza ssebo olw'obuvunaanyizibwa bw'otutte okuba nti omusomesa waffe anunula okuva mu buwambe iye Mukama wange ne neebaza looya waffe muwadanku nnyingi ne neebaza pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu omulonde omu bw'ati esebo ne neebaza Patricia Sewungu Kabuye Boston bonna ne neebaza buli omu wabula kye mbadde ŋŋamba Bannayuganda babeere bagumu bamanye nti Katonda ali wamu n'abo abakkiriza nga tebalabyeko buli yali asaba olaba ku musomesa waffe kati essaawa ey'okumulabako kubanga twakkiriza ne tusaba yengeri yemu gye tugenda ossaba twegattire wamu mu kusaba Mungu atusaasira atuttire ekisajja kino kinnakyemalira kibeewo kiwumule mu bitundutundu kale so nyongera kubaza abaana wali abaana ba TikTok baaba balina sooka gye bagikubamu sayidi zeeyo Asha Kaluma n'abalala mwenna mwebale kuzannya omuzannyo guno mwabasinga okutegeera hello tukuulya sebo bannaye Mukama w'amaanyi amina sebo kiseera kyonna Katonda w'amaanyi amina buli kaseera Mukulu Lumbuye kuli kayo gy'ova Mukulu Lumbuye Mukama akubikeko amaaso ge gonna akulya sebo kuba wootabadde tubadde tukusubwa bulediyo wane wake Uganda bonna twabwesonyiwa tebutuwa information akulya sebo va kimwe yegenda kugwawo pato ekale kuyimirirawo muganda waffe amina waliwo agamba nti pato omusajja alabika ali awo ng'atuwulira alesi kale amina sebo omusajja tali wano olwagamba nti alabika ali awo nga tuli balima taliiwo wano naye nga nabagambye kwali message no nazifuna siri kwali wangamba kyusaho kamera otunuzeeko eri nedda bakama wange siri naye wano nandibadde mubalaga hello oh sorry mujja kumusonyiwa mundowooza akadde keeko ate nga mukyali bangi hello pato ono ndika okuvaana Cape Town twakuwulya sebo webale tuweereza muganda waffe amina sebo mwebale kulwana lutalo muganda waffe webale nnyo Mukama kuweere nnyo omukisa tugezezzaako Mukama wange ne twebaza nnyo Patricia Shewungu Spider Web bonna banaye Mukama batuweere nnyo omukisa kale Mukama batwita wulya Masaaba Faustini kale muganda wange amina sebo bonna tubalamusizza batulabira be South Africa abo hello nkulya sebo nsinzidde ono mu Austria sebo yes abantu ba Austria tubalamusizza banne mwe bali kubeerangako amannya nze kali musalamba musota temankima iye sebo temankima era ndi musanyufu nnyo okulaba nga ticca yavuddeyo kwegamba nasanyuse maaso sebo ebisige bisamba ndege iye Mukama wange sebo pato webale nnyo webalire ddala ebyo byebyamu Mukama akumpeera omukisa sebo hello Mukama wange esebo kale sebo naye mugyebaleko mukulu walakira okuva Ireland Dublin neebaza balooya bonna muwadanku nnyingi eddoboozi liri wansi muwadanku nnyingi esebo sasiima bino obwedda tebannamwogerako naye abaddeko nnyo esebo ne looya waffe wa maidi bonna tubeebaza naye kyenjagala okuyisaawo nti abannayuganda kati bakitegeere nti bwe mulwanira awamu ensonga egguka mulwanyisizza gavumenti bbiri nnamba zolana ne muzikuba ku ttaka kisa kya Mukama Katonda
nolwekyo eri emu katulwane tejjatule. Amina sebo. Twegatte tubeere wamu. Kale mukama kange. Amina sebo. Amaanyi g'abantu geego, collective responsibility, teamwork, bwetyo kyekyo ekivaamu. Ella. Hello. Mukama wange. Mami. Banange webale nnyo webalire ddala pato webalire ddala. Omusomesa akuwulira. Musomesa kulikayo nnyo kati kyali musomesa oli principal. Ennyabo. Kati nze ku ludda lwange njagala kutunumirako ba enemy baffe. Ababadde batulumya emitima. Tubagamba nti no yakomyewo tetukyadda mabega. Kazaabike. Mr. Lumbuye kulikayo nnyo kulikalirayo ddala. Amina. Bye bye. Amina mami. Ella. Hello. Sebo. Hello. Mukama waffe. Mukulu bantu. Amanya nze Ronnie wane South Africa. Esa mukulu Ronnie. Omukulu Africa eyo bane tumuwagira nnyo nnyo naye olunaku kitwanabeerako kupewo twogere gutumanye. Ekibuuzo ekyo ndowooza ajja kiddamu maaso awo akuwulira mukama wange. Twagala tulumyuse kalenda tetukola ffenna tulinda omukulu. Esebo. Kale mukama wange. Mukulu akuwulidde. Ella. Sebo tukuwulira. Kale mukama wange. Banne ekyo tumukulisaayo nnyo gyabadde naye nze badde nteesa nti ababeebiwojjolo tikyabatera okwogerako ewumuzeeko tekyakya akyali mu kahoolide banne yakavamu naye kabannange webale nnyo banne tikyatugagala ebitabo tubitegese nepeeni mukama wange akuwulira wana atugambira nti saawa 2 mukyagike essimu zammwe muripootinge katuteekateeka ebitabo webale nnyo banne. Amina sebo. Ebyo muwulidde si bigambo simaba bitukuvu ate era byabawuliriza era n'abakubi b'amasimu si byange. Hello. Omusomesa akuwulira sebo. Nsanyusa okwogera nawe mukulu pato. Kale mukama wange. Amannya mpitikwasa musa okuva wano e Kuwait. Mukulu musa okuva Kuwait yongera ku ddoboozi mukama wange. Sebo tuli basanyufu nnyo esayidi wano e Kuwait kubanga omusomesa ali bweru. Sebo. Naye obubaka obwange bugende eri bannayuganda bonna nti singa tetusitukiramu ne tubeera bumu. Sebo. Abantu bano abatulwanirako ne tubalekerera. Singa bannaggwamu amaanyi. Ensonga nakyemalirira agenda tulema okujjako ku ntebe. N'olwekyo kyembasaba kiri kimu bonna we tuli tuyambagane tube nga tukwatagana naye tuli basanyufu nnyo tuwulira n'amaanyi agakola kati gazzeemu. Amina sebo. Naye nkwebaza nnyo pato. Amina sebo. Akadde bannange. Dakika bewezeemu tuweeko chance abalala. Hello. Nyabo. Mukulu pato. Mukama wange tukuwulira. Bannange nze ndi wano ndi kwebaza bwebazi omulimu gwakola bannange ttiimu yonna mbeebaza. Amina. Musomesa akuwulira sebo. Nyabo. Wabula ate musomesa ye yangobeseza ne ku mirimu bangoba. Nga walaba. Bannange naakaaba nnyo nnaku bbiri nga musomesa bamaze omukwala naakaaba bakama bange ne baŋŋamba nti obadde ki. Nga soogera naye ekyomukisa obulungi baamala okunfulumya ennyumba. Poliisi yannonda ne banfunira omugagga omulala kati wenkolera. Naye kati mpulira nga nzize engulu bannange Mukama Katonda simanyi nakumanya kubanga amaziga gampitamu bulikya bannange. Mukama mulungi bannange nkomyawo kubanga amaziga gampitamu. Mukama mwesigwa. Mubeere bulungi.
Bannaye dakiika nga 5 tumalirize. Hello mukulu pato gyebaleko. Kale mukama wange nawe gyebale. Kale sebo mugyebale gyonna gye mukoze. Tugezezzaako. Omusomesa wange oyo mukulisaayo nnyo bannange. Tubadde naffe okuba baamukwata nga sikyebaka. Ndowooza kati omuntu anaafuna ku tulo. Bikayo nnyo musomesa. Amiina. Akuwulidde mukama wange. Hello tayogera tuwe chance abantu ngabye mwebale baganda baffe mwenna mwebale nnyo mwebale ddala abe South Africa. Hello nkuwulye muganda wange. Tukuulya sebo. Sebo gyebaleko. Kale mukama wange nawe gyebale sebo. Sebale South Africa. Iye mukama wange South Africa. Tukwebaza sebo mukulu pato. Kale mukama wange. Mulimu gw'amaanyi gw'okoze. Tugezezzaako mukama wange ne ttiimu yonna. N'omukulu oyo ticca waffe. Esebo. Tumukulisaayo nnyo era mugambe amagye gamulindiridde ogasomesa. Amiina sebo. Oli kumpewo nnyabo? Pato. Ennyabo. Oli wa bulumi. Hello. Kaneto. Hello. Mukama wange. Nziba Peter Madina nkubidde kuva London. Mukulu mukyala Madina. Bambi tukwebaza nnyo buli kimu ky'okoze okulaba nga tugivize up. Era ne teacher waffe naye tumusabira buli wonna waali okulaba nga ali bulungi addemu amaanyi era yeewale n'abantu kati. Kubanga abantu abamu bakwesembereza naye nga bajja serumbe bumbe. Amiina nnyabo akuwulidde nnyabo. Ebyange. Kale tweyanziza okuteesa akamwe konna. Hello. Tukuulya sebo. Gyebaleko pato bannange. Kale nawe gyebale sebo. Nze Yusufu nkubidde wano okuva e Uganda. Sebo mukulu Yusufu. Bannange mwebale omulimu ogwo bannange ticca bannange simanyi nakumanya sinyana bigambo bannange kubanga buli abadde ateekako Lumbuye nga tugendawo nga tuwuliriza biki byayogera oba ayogera akasasiro oba ayogera kitumuwuliza kasitaateekayo nti Lumbuye. Naye bannange mpulira essanyu ly'amaanyi nnyo okubanga asobodde okuvuunuka obuzibu obwo. Wetusaba essaala ku macana lwaggulu. Naye nga munnaye sijja kwogera biri nnyo kubanga mpulira nga mutuufu puleesi eri waggulu. Essanyu eringi. Kale mukama wange. Tweyanzizza bali mu mbeera y'emu be bangi. Hello. Bannaye mukama Katonda mulungi mukulu pato omuntu owansinkula musizako se. Nange mukama wange bwe ntyo. Mukulu pato otuuse ku stage esaba bannayuganda ky'oyagala. Mukama wange tukuwulira. Message ngisindika eri ewa Chemical Ali Free Lumbuye nannyini ebigambo bitasobola kuzanyibwa ku TV ya Uganda wadde radio ya Uganda. Akuwulira sebo. Nti yeebale nnyo okubanga ya kituufu atulaze nti asobola okufiira mu lujjudde ng'ente ensava. But more importantly, mukulu pato again nkwebaza ne ttiimu y'omuganda wange. Mukulu pato nze nkyatonnya amaziga era amaziga like mukulu pato otutegeezezza era otugamba nti ticca waali naye nze mpulira omutima gwange gukyakulukuta amaziga kubanga sinaba kumulaba. Era simanyi ondowooza olunaku omuliro birigja kuteera bwe nalaba ku musomesa. Akuwulira mukama wange. Abannayuganda bino omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu byatugamba His Excellency nti we should be very very assertive naye nga tutegeeza kye tukola.
Eso. Mukulu Pato tukwebaza nnyo ng'eggwanga kyolina okumanya. Ate tukwagala nnyo. Mukama wange akadakiika keeko mukama wange kaweddeko. Mukama kumpere nnyo omukisa ssebo naffe tubaagala nnyo bannayuganda mwenna. Ndowooza essaawa emu kitundu ne bwe tuggalawo obudde bwe tutuuliridde empinga naye. Hello. Mukama wange tukuwulira. Yebaleko Mukulu Pato. Naawe gye bali mukama wange. Nsinzidde wanene e Kenya. Ye mukama wange ow'e Kenya tunyinza okufuna okuva e Nairobi awo. Tuli waneno tubadde tumisinga tutya naye engeri kitajyakomyewo. Tuli mu kirasa ekitabonalini n'ataate tukati naguze black book mulinze teacher. Kale mukama wange akuwulira ssebo. Hello. 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 Pato. Mukama wange. Pato. Tukuwulira nnyabo. Hello. Network emutawaanya ndaba nga ali e Kampala bange. Hello. Hello. Mami tukuwulira. Hello. Mami tukuwulira. Pato. Wasiibota. Ndi kurungi mami. Webale kuba munwani mulungi. Ndi mulungi amagala gaawe. Fred akurikeyo mu kikome mukunda. Mukama mukuume kandi amuhe ekyakutera kukunda. Nakuwulira mami, nakuwulira. Oraare gye. Kale. Tugezaako gattagattawo. Gattagattawo mu magezi. Hello. Hello. Tukuwulira nnyabo. Network emutawaanya. Hello. Hello Pato, nze nsinzidde wano e California. Abaana b'e California tubalamusizza. Bannange empologoma y'ettaka efugikeyo nnyo. Iye nnyabo. Kijja kubaluma avuddeyo kati kaavuddeyo nsuubira ejje agenda kuyungula pya nesegenya waveeyo kubanga yabadde nga aduuda. Akuwulira mukama wange. Kulikayo nnyo Mukulu Lumbuye era tukwagaliza ebisinga Pato mwebale nnyo zawedde ba Sofia nange buli alwanye yeebali mwebale kulwana olutalo olulungi. Amina nnyabo. Akuliyo nnyo. Kale nnyabo. Byebyo nno baganda bange naatera okubasiibula mu bbanga etali lyawala. Amasimu go tegasalako naye tujja kigumira. Hello. Ennyabo. Pato gyebaleko. Kale nnyabo naye mugyebaleko. Ono Falido okuva e Uganda. Falido okuva e Uganda. Naye nkubwenze sinnaguma njagala kulaba ku. Akuwulira mukama wange. Kyennali mukoze byonna. Amiina nnyabo. Network mutawaanyaamu naye ojja kuguma mukyala Falida. Hello. Mukama wange. Gyebaleko Mukulu Pato. Kale mukama wange nammwe gyebaleko ssebo. Nkubidde okuva no Istanbul Take. Yes, abaana b'ettake tubalamusizza. Nsooka okwebaza Mukulu Fred avuddeyo bannange tweyanzizza nnyo bannange. Ssebo. Ate n'ekirala mwebaza nnyo omusajja oyo yannyamba nga nakajja ettake wano bannange. Mukyala wange yafuna olubuto. Mukyala wange yali atuuse okuzaala nga sirina ssente. Musajja ono asindikira emitwalo 5 n'agamba oligafuna oligamba. Akuwulira ssebo. Bannaye mugambe muneyanziza era kusoloza ssente nateekako ettafaali ddene nnyo. Akuwulira ssebo mukama wange tweyanziza byonna. Musole bulungi bannaye. Amiina. So byebyo ebigambo ebiwoomu era ebirungi ebiwoomu okuwulira. Hello. Hello.
Oh, ka network kakyakutawanyamu. Hello. Hello. Mukama wange. Wanji sebo muganda wange. Tukuwulira sebo. Kanjogera olulimi lwange muganda wange. Sebo. Ticha ayisuukeyo numusoga waneeka muli. Yo abaana b'Eid ne tubalamusizza. Abeeka muli bato tubaye tukugoberera okuva baaga maticha watambula buli ku poliisi kulingira n'agula data olw'okwenda okumana ticha waali wona. Amiina mukama wange. Mukama akuwa ekintu osinga okwenda. Amiina mukama wange. Wabula entanda gy'ensibira abali eyo abali wala niife mwekengera abantu abali amere tuli bangu tuli abantu abazibu ticha mumukuume ni Katonda abakuuma. Amiina saba. Twidi nti awali obulamu bwaimu n'obuwanguzi bwaife. Amiina saba. Mbaire nkubiranga ticha amasimu ndi musaddaaka muli eno. Kale mukama wange. Tweyanziza naye akadde. Tweyanziza bana beeka muli okutwagala ennyo. Ella. Taliiko baganda beeka nkwata esimu bbiri zokka. Tulabe ng'ate olunaku tuluggalawo. Ella. Hello. Mukama wange. Bato. Omusomesa akuwulira sebo. Banange nsanyusa okuwulizaako bato. Nange okuwulira sebo. Nsinzidde wano Dubai. Iye mukama wange. Ndi mukwano gwa Fred Lumbuye. Olunaku Fred Lumbuye lwamukwata nali naakamala okwogera naye ku Tuesday. Monday ka Tuesday ngenda okuzuuka nga bangamba pato Fred Lumbuye bamukutte naye nawulira nga kimpitiddeko naye ndi musanyufu nnyo nnyo okubeera Lumbuye yavuddeyo muganda wange. Amiina sebo. Mwebale. Baganda bange akalimu nako kantwala n'obudde ate ndowooza bwebo bwe baganda bange mwebale nnyo. Hello. Hello. Yes sebo. Ono bamuyita Fazali Masaba. Fazali Masaba wanyira nabi mukama wange. Twebaza nnyo omulimu gw'okoze pato. Tugezezaako mukama wange. Tuze tukulaba byonna by'obadde okola. Kubanga awatali maanyi gammwe, awatali maanyi g'abalooya, awatali maanyi g'Abannayuganda singa tetumanyi ticha wali olunaku olwaleero naye twebaza nnyo era tusaba n'olunaku olulala bwebanga kituuse ku muntu omulala ubeere nga okola kyokoze ku ticha. Twebaza nnyo muganda waffe era ne ticha omugambe nti gye bali bakuli kubanga tuli iga nnyo twagala kumulabako. Some of us tetuli contented nti oba yali bitegeera. Kale mukama wange akuwulira mukama wange. Ella. Hello, wate omuntu wa wansi. Mukama wange. Webale okuweereza ssebo. Tugezaako ssebo. Nsinzidde wano Jerusalem. Yesu mukama wange we Jerusalem. Webale kuteekamu maanyi, webale kukola emirimu gyonna gy'obadde okola. Tubadde tukukola obwinganga era tukulaba ng'ate tukusaasira. Tugezezaako mukama wange. Tukusabira era tubadde tukusabira mukulu waffe Lumbuye mugambe essaala tuzisindika tuli ku kyoto wano e Jerusalem tumusabira. Kale abaana ba Isirayiri tubalamusizza ttiimu yawe yonna eya Uganda. Community yaabo nayo ebeerako. Tuli wano abaanetera bibi gye bali e Jerusalem. Yes. Kale mukama waffe. Abo bali Yerusalemu nabagamba Uganda wonna wogenda omusanga. Hello. Okyali alive. Nkyali ku live mukama wange. Ono bamusaidia nalumwe buyikwe eno. Abaana b'ebuyikwe kyaggwe mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka. Banaye tubaagala nnyo bane twagala nnyo tukyafuna. Twawulira ennaku n'emmere yatulema okulya naye nga tumanyi obuzibu bwava ku gavumenti naye kati bawulira bakoze eki bawulira baswadde kati bawulira ennaku
ennyo ne kaso tuli mu ssanyu kubanga kitaffe yakomye agenda kuddamu asomese. Amina. Kale kankwata essimu bbiri kazo kabanna mukisa babiri. Hello. 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 Yakuti naye tayogera. Mukama wange. Wangi taata nkulu pato. Mami. Eshewedde. Batatusagala kulekako. Kwoli mukama wange. Munnange bampita kimuli wano nkubidde kuva Richmond, Virginia. Enyabo. Webaza nnyo. Nze nagamba bannange omukulu lwalivaayo first show ye ngenda kukolinga kuba okumulimu tebagenda kundabako ngenda kubeera nga nalwadde. Ajja bategeeza mukama wange. Mwebale nnyo bambi mwebalire ddala ne ttiimu yeyo. Amina. Wakulikeyo nnyo. Amina nyama. Simu emu yokka. Emu yokka bweti tuluyita olunaku. Hello. Hello. Tukuwulya nyama. Oh, kulaivu mbadde ndaba Kwoli ku live nyabo. Okay, COVID okuva London. Enyabo. Nze Judith. Naye feedback. Feedback. Oh, na feedback tubonyabonya ebadde esembayo. Naye kati katufune namukisa omu asemberayo ddala. Namukisa omu asemberayo ddala. Hello. Sebo tusiimye nnyo empeerezayo. Kale mukama wange. Webale kuyiwawo mubiri. Amina sebo. Ne mwami Kagege wonna waali yennyamidde. Sebo. Naye nga omusomesa tumukulisaayo taata tukusabira bulamu na buwangaazi. Bajjajja aba bakukingiriza ekkomera. Beyongerere ddala. Ne Mukama Katonda akingirize buli kimu. Akuume owangaale ssebo owangaalire ddala tukwagala nnyo. Kala amina. Amina mukama wange. Bale ebirungi biggwa byokya katukkiriziganyaawo obudde ntibutukutte. Mukama Katonda wati wasazeewo naye ekisinga obukulu tubeebaza mwenna bannayuganda mwenna batuyita wooliyaazi mu bitundu ebyenjawulo sagala biddamu mwenna mwebale nnyo wano wetuli muganda waffe okuvaayo obubadde bw'omulimu gwa bannayuganda mwenna abaagala nnyo abalamusizzaako buli kimu kigenda mulala at certain time ti ajja kubajja addressinga eggwanga wamu n'ensi yonna. Tubaagala nnyo twaga messages zonna mukama wange azifunye munzikirize mbagaliza akawungeza akalungi omuna ekiro ekirungi wamu n'okusiima bannayuganda bonna fa mutula mu kamera kye twaki mutula mwogera ku ffe